omulabi wa Smile TV webale kubeera nga ogyekuumirako n'ogiraba nkutegeeza nti bintu bingi bye tukuleetera nga binyuma ate nga biyigiriza owaaye omukwano gw'ogutegeera oba tugutegeera tufuna ebintu eby'enjawulo netuwayamuko n'abantu baffe Zainab Said mu program Minzaani y'Omukwano ng'ebeerawo buli Lwamukaaga teweerabira olunaku olwaleero nkuleetedde omugenyi wange agenda kubanga awayamuko naffe. Kale nnyabo nangu basanga tuli nnyo basanyufu okubeera nga wasazeewo okutwegattako osobole okusharingako naffe sooka babuuzeeko. Mbalamusiza mwena abalabi ba TV yaffe Smile TV. Amanya gange mpitibwa Olivia. Mukyala Olivia, ki ekikusikiriza okujja ku Smile TV? Ekyasinze okunsika okujja ku Smile TV kwe kuba nti musobola okuwuliriza omuntu ne mutegera ki kyabaaliko ne mugabana naye ki kyabaayitamu. Kyo ekyasinze okunsika okujja okwogerako nammwe wano. Kyakulese ku Smile TV kuba nti tulina ebyenjawulo bye tukola okukyusa obulamu bw'abantu. Kati leero ozze kuwayamuko naffe ku lugendo olw'omukwano si kyo? Nga bulijjo tebiba byangu, so nange olugendo lwange olw'omukwano terwali lwangu. Lwali lunaku lumu munaye lwali lunaku lumu nga nkyali mwana muto emyaka 18. Awo oba muto mbadde manyi oba mukulu? So 18 awo mba ntandise okwetegerera. Nalina amaka ge nali nkolamu obwa osigalo. Amaka ago gali musajja wavunaanyizibwa oba bwe bayita abayimamu. Olw'amaka ovaawa tunnyonnyola ovaawa? Nva ku kyalo ewaffe olwo nfuna omulimu nga womanyi nti awo ku kyalo bakunoonyeza ku mirimu ovubuseevubuseemu okitegeera. Kuba nze ku kyalo ewaffe bwawezanga emyaka 18 wali mukadde nnyo, so emyaka 15 ku 16 baali batandikanga okufunira abasajja. Gambye ki ku myaka 15 ewammwe baba bakufunira omubeezi, kati gwe ku myaka 18 wali okaddiye ng'okuze fumita emboozi. Kati munaye mpezi myaka 18 awo nzi banoonyezza era baleese abasajja naye fumbirwa ovumye bw'ovumye muneesonyiwe mufumbizaayo bawalabo. Kati batuli awo lunaku lumu naye nga wajja alina omulimo banoonya omuwala okukola ewaka nga ngamba ye lwaki sigenda eyo. Nga ngenda malireyo ku budde n'okufuna ssente mbeko kyenkola ki. Bwe nagenda amaka ge nagendamu mwalimu omwana w'omugagga. Fumita emboozi kye bayita omwana w'omugagga. Olw'omulenzi yali mulenzi mulungi, yali mulenzi wa gwe bayita oba omulenzi yali yakula bulungi. bagamba nga naawe omwegomba. Sijja kugamba nti namwegomberawo kuba nti bwe natuuka ntandika okukola emirimu gyange nkeera nga bw'omanyira omukozi ssaawa 10 oba wabweru. Mukazi nalina abaana 2 bendabirira ab'omukyalo oyo. Kati omwami ono engeri gye yali omusiraamu yajjanga n'agenda ow'omukyalo omulala alina abakyala 2. Ng'alina nnamba 1 nnamba 2 ng'abawa n'ebiyungu. Simanyi kubaza eky'ebiyungu saakitegeeranga bulungi naye nga kyekyo ekyaliwo yajjanga n'agenda. Kati omwami bwe yavanga ogenda ow'omukyalo omulala nga n'omukyala asimbula n'agenda mu kibuga. Nga lwanaakomawo olwo omukyala aba amanyi nti olunaku lwetajja kukomawo najja n'amusookawo oba oluusi wamusangawo n'ayita emmanju ne tumugulira emmanju ne twaga nti omukyala yakoze eki oba edda waali. Ekitegeeza wali nga okwatagana ne mamiwo ow'awaka. Twakolagana obwengeri gye nali omuto nga sina nalugamu kuba nandibadde ntuuza omusajja ne mugamba ovaawo n'omukyala agenda. Naye nali sibitegeera so kye yangambanga okukola kinakolanga. Munaye twayita bbanga ddene nga ntandise okukola nga omulenzi w'ewaka tawumula. Abalenzi b'ewaka baali 2 nga waliwo omu gwe bazaala omukyala gwe yajja naye n'oyo gwe omwana w'omusajja. Kakati omulenzi bw'awumula butuufu nze yaggula geeti
olwaba okugula gate bwe tokulaba ku mulenzi mutufu nawulira nga oba oliawo oba omanyi omuntu okubanga obadde obuzibu wakubwa pressure oba n'ofuna amasannyalaze ag'amangu mangu emyaka gyange gyo teginaba kutuuka eyo wawulira ki kale wali olabyewo omuntu omundiwo ogusoosa omulaba n'omwagalirawo bwe naggula gate ng'ajja amanyi yalinamu uniform nemulaba nga mulenzi mulungi ng'alabika bulungi yali mulenzi wakataketake black si black nnyo height kyekyo kambutuufu alabika bulungi era bwe naggula nga yeggwe nti kulikayo nga nvuddeyo ateekako smile ng'alabika bulungi mbutuufu nga oba oliawo era alina olabye gwe wali olabyeyo omwana w'omugagga alabika obubi oba omwana yali alina okulabika obulungi kubeera yali mwana wa mugagga kati muggulira ayingira munda bamuboogera ku yaabwe nze nga nziza mirimu gyange gyakwetawula kola kino kola kiri nga tubeerawo kakati omukisa munaku ezo zennyini zaviira ku ssomero omukyala nga bulijjo addamu akola ki omwami addayo mu kiyungu omukyala omulala n'omukyala agenda mu kibuga tetufuna gapa esigala babiri nze n'oyo omuki kwegamba ng'amatwale mugafudde gammwe mulinga abali mu lubiri lwammwe tegaali gaffe naye mulimu ebintu ebimu nga kwegamba ye nga katonda yabyesigaliza tolina bw'obinnyonnyola tolina bw'obitandika kakati tuba tuli ewaka tusigaddewo babiri nkoze buli kimu kawungeezi tumaze ebbanga tubeera n'oyo omulenzi nga tubeerawo naye singa nga wayiseewo ebbanga bano we bagendera yali mulumula kakati mba nsigadde ewaka nkoze bulungi emirimu waliwo dining kwe balabira tv nga munaaye omuvuka ajja ku tv ate tomugaane mwana w'omugagga kati nga gwe omukozi ogenda mugamba ki yoyogere ki era bwe yajja yatusanga tuli ku tv ng'akwata limoti ng'akyusa channel nga nze nvaawo kuba already jukira mu house ga tubakukiza na kutula ku ntebe olina kutuula eno wansi gyolabira tv ate abaana b'ewaka bo batula mu ntebe okitegeera basobola otula ku dining biki kale nalina eddembe sijagamba nti baba ntulugunyanga nalina eddembe lyange ng'omuntu naye era olina by'otalina kukola okitegeera so omuvuka we yajja nanzijako remote natandika olaba tv n'abaana nabo nga bamutya nabo ne bavaawo olwo zini ssaawa ng'emu awo ezekawungeezi akyusa ateekako musiki ŋŋamba abaana bane tugende tukole ki tugende mu loomu omuka ng'abeera mu ddiro ng'alaba mu dining ng'alaba tv watuuka ekiseera abaana ne beebaka ne mbasayo ne beebaka nvubuka simugambe munnaye eva mu nju fuluma njagala kuggalawo mwana waki mwana wa mugagga kye nakola nga ngakagenda mu kisenge kyange nkole ki muleko bw'anaaba amaliriza obuulyawo ajja kujja ŋŋambe jangu okole ki galiwo nga ngenda mu loomu mba nkyali awo kyanoonya otulo ng'omuntu akonkona ku kisenge kyake onoonya tulo ye ate kati gwe osobola okunoonya otulo olwedde oba wakooyedde otulwere tubaawo naye mulimu okuba nga weebuzaabuza oliawo olina okulinda ono afulume oggalewo kubanga tomanya munaye bayinza obbayingiradde kyali kikomera naye nga toyinza kumanya munaye omuntu gwe nalinda okukonkona okujja ŋŋambe nti jangu oggalewo bwe yajjanga nkonkona ekisenge bakonkona nzigulawo nga yeye omanyi azze kugamba nti munange jangu oggalewo kitegeera kati bwe yali nga yeye era namula nti yeye mu kuggulawo ate ye yayingira buyingizi luumu yange wayingira luumu nga mugamba ate munaye okola kimunonga omanyi otya okola kiwano bwe batusanga biki abaana ng'otya ki omwana wawaka mbadde manyi nti abeera ne access ewaka wonna naye era munaye engeri gigaba nti si makaago tebakuleeta kufumbirwa wali oba olina okutya ate n'ebintu tebyali nali sibimanyi nnyo kiri awo kati olwo ayingira azze kugamba ki kuggalawo bwe yayingira olw'omuvubuka yali musirise nga ne bw'owulira buwuliza ekigambo kye ate oba oyinza n'okugenda mu kyaki ne weebaza nga ye muntu atayogera nga wabeera mu mikwano gye ayogera naye nga wate wabeera naawe kizibu kyakwogera kakati omuvubuka bwe azigulawo luumu ng'ayingira mu kisenge mugamba ate munaye kiki oyagala ki oyibaki oyingire mu kisenge kyange nga ntunuulidde butunuzi nimugamba wakati bakusanga biki ng'engeri gy'atunulamu n'engeri kifaananyi kye yali budde bwa kiro
so nalo era nakiraba kiyalikoe nengezaako mugamba ava mu kisenge biki mba nkyayogera nankwatako nangamba simba wakati awo oba okyayogera nakkwatako akutte ku mukono waayi jangu tugenda oggalewo oluggi nti oba gundi kino wakyerabidde okukikola nedda bwe nali nga nkyayogera namugamba nina point namugamba watanga muzeeyi atusanze nangamba ayi taata ali eri kati ali mufuluuta nekinyongera okuŋŋumya tewali asobola kukola ki tusanga kati mugana naye biki ngezaako okugaana omanyi kiri kibeerawo kyakwekwasa omanyi okubanga weegaana omuntu naye nga naawe olina kyowulira ddala ekitegeeza wali weegaanyagaanya nga naawe olwedde omwagala nga agenda biki mba nkyayogera nankwatako ne bye nnali njogera byawula n'ensirika amasannyalaze omubiri gwagala okola ebyagwo nawulira nga nina kyempulira na njagala musika sembere wedi nate nga sobola kikola kubanga kyali kijja kunswaza so bwe yankwatako nasirika natunulira bwati mu maaso n'omutunuulira kyasobola biddamu ebyaddala lesi kyasobola byogera era ekyaddako awo twetunuliramu nentunuulira mmeka twefena twali bato netumanyi mboba beweewe tebakola kitwagwa bannange wegamba mwenna mwesanga emibiri gikonektinze so nze simanyi oba yenga ye yali andaba nga ddala labawo sigalo nga amusikiriza simanyi naye nze bwe yankwatako ne twetunuulira tewaali nti oba kiisi twegwira bwegwizi ffena twali tetulina kyetumanyi just kola bukozi muli mu mbeera eyo abazadde tebalina kye bamanyi nti oba yadde n'okweraliikirirako nti oba munnange wandibaawo engeri abaana bali mulumu beebase abazadde bagenze mu byabwe so tewali yaliwo gwe tuyinza gamba nti oba yali asobola okuteebereza ki kye twaliko ennyumba eri mu kikomera ate tuli mu babiri abalinga abakulu abategeera so abandi badde nga abatuloopa abandi badde baana bali mulumu olwedde beebase ate olina kuggala lumu y'abaana okakasa nti bali seefu ti olwo mumaliriza ng'obukaafuluma munnayo omuvubuka bwe yamala okwebaka nange yafuluma bufulumishu n'atambula n'agenda oba naye yeebuuza biki byakoze oba yawulira nga bimuswaza kitambo kyamulinnya omanyi bagamba kibanga kitambo yafuluma bufulumi ng'atambula agenda olwo kati ki ekyaddirira kati bwafuluma nze ngenda okwetunuulira nga ndaba sibitegeera ndaba okitegeera okubulira gwali omulundi gwo gwali gusoose gusooka naye nga ate sina bwe nyinyonnyola nakuyita muntu mugaye nti munaye ate wategedde nti ate bangize simanyi ate nenvaamu bino so kati olina bw'obyogera era kyenakola nakera ku makya nenjoza bulungi engoye omuvubuka naye yakera n'adda mu bibye wayitawo ennaku nga kumpi enkeera guno omusajja alina okukomawo haji ng'avaayo eri so enkeera akomawo buli omu yeefuula mbu talina kyamanyi nga mwena mweyitako obweyisi nga ffenna tweyitako obweyisi so ng'oyinza oba ng'oli mu kakuubo otambula naye n'ayingira n'oli omutima nga ogaa kati ngenda muyitako otya ate nga lwaki oba otya okumuyitako obadde ng'ate ennyumba mubeera mu yeemu badde mmanyi tekibaamu na buzibu bwonna omanyi ebintu ebyo bw'obanga tobimanyidde biba biswaza oba owulira ng'oba olinga eyassa omuntu okimanyi bw'oba osobola n'okweropa gwe kennyini nga jasa okoze bukozi kintu nekiraga nti omwana onaleka alina kye yakoze so oba like bwe namulabanga bwe tenawulira nga omutima gukubanga ntya ngamba oba ate nga njagala omulaba ate njagala okwogera naye ate sisobola so tebyaliwo ebityo tebyali bya nga weekolaakola obu animolo obusolosolo tetwalina bwe tubukolera kubanga oli haji yali musajja mukambwe nga ne bwajja buzinasanga oli yafuse bagamba mwe simanyina baleeta wano kufuka bufusi bwe musalanzi temumanyi toyi bwe zibeera njagala mumbuli yani yafuse wano mbale mubiri nga mulubwa wansi haji teyali mwangu kati
olwo kyekiddako oluvannyuma lw'embeera eyo mwetegedde muli mwenna ewaka muliwo mwenna embeera etambula era eba erina okutambula. So twabeerawo twakikolera ebbanga eriwera kuba twakikola emirundi ng'esatu nga bano buli we bagenda kugenda naffe tubanga bali ku pati nga mudda mu matwale gammwe. Buli bano we bagendanga simanyi omukyala agenze n'omwami agenze nga ffe tudda mu lomu yaffe nga tukola byaffe. Kati munaye nga wayiseewo ebbanga Wangi tutegeka mukolo tutegeka kwanjula. Tegwali mukolo naye kyonna kyekiri bamala ne batutegeera. Ennaku z'omubbizi baana fumita emboozi. Bakitegeera nti tweyagala bakitegeera batya lumu tugenda mu lomu nga bulijjo twali tukola. Kumbe ekisenge ky'abaana neerabidde okukola ki? Kiggala. Ate akaana kaali kakulu akalenzi kaali kakuze nga kasobola okuwugira. Kaakati bwe tutandika emikolo gyaffe omwana omulenzi aba afuluma nga talaba bintu. Maama we bwe yajja n'amugamba buli kimu. Okitege yasembera busembezi bw'ati ne yeetegereza. Nedda kati ffe tetwamanya nti oba omwana atulabye oba tatulabye. Naye ffe bwe twayingira ekisenge natandika okukola bintu byaffe nga bulijjo ojjukira ffenna tulinga abayiga obuyizi tetutegeera twegwako bugwi. Tugenda twemanyiira ntandika okitegeera nti omusajja waba kwebaseeko buli awulira bulungi okitegeera ngena kifiiringa. Munnaye omwana yaggula ekisenge agenda alaba buli kimu. Ffe tumaliriza emikolo gyaffe omuvubuka bamuzaayo ku ssomero addayo asome. Bwe yaddayo okusoma wayitawo ebbanga nze simanyi kumbe omukyala ategedde buli kimu nga mpita nga ŋŋamba ebiki ekigenda maaso ogolooza bulijjo kimukola sikimanyi nga mubuuza maama ki kye twakoze ng'atandika okunkazaakazaawo biki oleeta abasajja mu nju yange biki nga kumbe ayagala kunkema nze sikola ki simanyi. Munaaye omukazi nga ambuulira ekituufu nga ŋŋamba Umaru yabalabye kyonna kye mwabadde mukola. Nti maama nedda si bituufu ebyo. Nalina kwogera kira byonna nabyegaana ne ŋŋamba Umaru aleka yalabye bubi sinze biki Umaru ne bamuyita. Bwe bamuyita n'omuvubuka yali agenze kusomero naye ne bamuyita. Ne babitutuuzaamu ne bagamba mweyagalira mu nju yaffe ne taata we nga waali. Naga mweyagalira mu nju yaffe kati mwasalawo nju yange gifuula loogi muddira muyinza muti okolawo muti biki era omusajja Haji kyalina okukola kungoba wuwe. Munaaye bangoba nzire ewaffe ekkaalo naye kyamukisa mulungi ffe olwali twatufunye enkolagana omusajja nga mpadde akanamba k'essimu. Okukugoba okukufubutula okukujja ewaka kumbe oyina akanamba k'essimu. Katono mukungoba Haji agamba atambula onviire tojja leeta bwenzi bwo biki temujja kwendera wano wange. Bangobaganya bode ntwala mu kyalo nzizaayo romansibiddeko emigugu gyange omuvuka era obubwo odde ewammwe. Kino bwali bwenkana kikaveera ka green obimanyi kaveera ka green kobeeramu olusi mubeeramu na bugoye nga bubale. Kati omuvuka yali anteeze ku kkubo nze saamanya tutambula bode ayimirira nga omuvuka amuyimiriza nangamba Olivia kwate namba onkubirako. Naye nga nzira mu kyalo ewaka sina kye nayogera babuuza kikinga okomyewo ne mbagamba omukazi alina gye yalaze ennyumba agiggadde bagambye nzije ewaka mpommulemu. Toyogedde kituufu kiki kujja waka. Ewaka baali bakambwe ate nekirala taata wange yali bano abasumba yali musajja mukristaayo nga mubuulizi basajja bamanyi mu church. So nga tulina bwotandika ebyo bisitole simanyi nagenza ate biki nga biba biswaza. Era kye nakola namugamba omukyala bakoze eki balina gye balaze ennyumba ne bagiggala kwe kukola ki kwe kujja. Kumbe olunamba lw'omulenzi wange nali nkola ki nali ndoyina. Munaaye nga nzitandika kukubira mulenzi tandika kupepeya teyagala n'omulenzi nga omulenzi ajje waffe ku kyalo ng'avuga n'ajje waffe ku kyalo. Netubeerawo twamala ebbanga ddene naye waliwo ekiseera bwe twatuukira oba era afunye kawala kapya netuuka ekiseera ng'omuvuka oyinza omukubira essimu n'omugamba halonze guni n'agamba ani n'omugamba nze Olivia n'agamba Olivia ki Olivia bye biki
n'ajjako essimu. Olwo oli mu kyalo gy'oli tebalaba mbeera tewaaliwo mbeera yonna nti oba oli lubuto oba ki kuba ennaku z'omubbi era zibaana jjukira luli baabakwata ne babategeera kati ne weeruba lubuto tosobola kukola ki kulukweka. Saali lubuto kya mukisa mulungi mukama yannyamba saafuna lubuto naye omuvubuka ate yanyambako eyanemesa omulimu ogwange ate yatuuka ekiseera ne gwe nga mwesize nnyo ate we namwesigira ennyo n'andaga nti yate mukoowu era yanyamba buyambi okunjagala era n'andaga nti siri kirasi ye. Natuuka ekiseera nga Guy ng'omukubira essimu n'omugamba Alonzo Olivia n'agamba olinga n'amazzi. Ye bannange bazaddepo mu kyalo gy'oli obagambye bali balina gye baalaga olowooza kiseera tekituuka ne kiggwayo okuba nti abantu balina gye baalaga ne bakomawo basobole okuzzaayo kalimu kuba alinga ofunayo 10. Okusinziira nti omusajja oyo Haji yali angobye ng'ate ne mu kyalo gye ndaga okitegeera nga ne mu kyalo tebalina bwe basobola bakubira amasimu bagamba ate mutabanyi waffe abadde alinda okitegeera nga nabo bibaswaza tebalina bwe basobola bitandika so tewaliwo yali asobola kukubira bbe waffe bagamba kituufu nga nze nina okuzannya geemu yange ne bandiŋŋambye nti gundi ebbanga liwedde so nali njogera n'omulenzi wange nga nkimanyi bulungi omulenzi ajja kunfunirawo embeera naye atuuka ekiseera omulenzi aneefuulira omukubira essimu tazikwata osobola ogikuba okumala wiiki teriiko bw'oba omugambye hello omukubira n'akuvuma ebigambo ebinene waddayo waka ewaaba omulenzi gye wali okolera. Saddayo kubanga olwedde kye nali nkoze kyali kinswaza nga sobola kukola ki kuddayo. Emboozi ya mukyala Olivia agitunyumiriza ndowooza naawe ogyewuliriddeko naye njagala kumubuuza mukyala Olivia nga bwe yasazeewo najja ku Smile TV. Mukyala Olivia oyagala ki oyagala ku Smile TV tukuyambe kikibuzibu ki anti kati amala okugira okunkyawa like tufunyemu obutakaakwawukana byakoze nyinza okuwuliriza nti afunyeyo n'akawala biki bwe bapepeya byonna nakaaba poliisi nakaaba nga ne bwongamba emmere eyiikwagala nsobola girya nga nzirawo neŋŋamba lwaki tanjagala lwaki nga kyesi obeerawo ng'oyinza okubeera n'ebirwaki ng'olina ebibuuzo bya lwaki nga mutwalo. Ebibuuzo byali bingi kakati kyensaba okubuuza right now oba essaawa z'akaakati kiki wafunyemu buzibu tubuulire kiki kyoyagala abalayi ba Smile TV bakuyambe. Kati ensonga lwaki nsize wano Guy nga wakiseewo ebbanga yadda n'aneetondera n'akolakola omuntu naleetaleeta obulabo biki n'agamba musonyiwe so ne tuddiŋŋana kati mwaddiŋŋana twaddawo buto twaddawo muteeka bibajje ebyala byaga musonyiwe neŋŋamba kankite nesalawo omuddire so kati essaawa zino ate yagenza okudda mu bulamu bwange ng'ate nali nasalawo omwesonyiwe okitegeera wamuviirako ddala nasalawo omwesonyiwe tambuze bulamu bwange kati ndi wano bisobodde ekizibu ekiriwo nti ye muntu ne bwe mba ndi mubuzibu ye mutankubira essimu nenzikakkana ye muntu ankubira essimu nga nkaaba n'amaziga ne gabula ye muntu ayogera nga banyiizizza n'enseka ye muntu asobola okugira nga ndi mu kusinda n'obulwadde ne bubula kitegeeza okya mwagala ate ekizibu ekiriwo nafunye omuntu omulala gwe ntambuza naye obulamu nali nafuna omuntu nali nasalawo nti muleke agenda omuvinge on nakiraba oluba osanga tetwesaana oli mwana wa mugagga nze ndi mwavu kitegeera njagala bampe ku magezi omuvubuka gwe nnina essaawa zino ndaga nti mwetegefu okubeera nange okitegeera mwetegefu okubeera nange ntute ne mbazadde be ne bandaba ne basiima kati njagala bampe ku magezi nyinza kukola okwewala olw'enjiri
omuvubuka avire ddala mu bwongo bwange nzikiriza ono omupya aliwo kuba gwe njagala otandika naye obulamu otambuze naye obulamu kwegamba oli omwerabirire ddala n'enkolagana eyaliwo wakati wo naye eviirewo ddala naye ate nga temusigadde nti muli balabe n'abalabe wabula ng'omuggyemu bujja mu birowoozo bye kyenjagala era nsaba abalabi baffe aba Smile TV basaba bamikwano mumpe ku magezi ono muvubuka gwe naakafuna essaawa eno yanjagala nga bwendi yantegeera akoze buli kimu ku lwange sandyagadde mufiirwa naye ate oli akyandimu oba ŋŋambe ntya simanyi naye ate mpulira bambi sagala fiirwa gayi gwe nnina bamensaba mumpe ku magezi mukyala Rachel ayagala kumuwa ku magezi kumuyamba omwami oli gwe yali naye oba gayi gwe yali naye yali ng'amudeetinga ayagala kumwerabirira ddala kumujja mu birowoozo bye wabula ayinayo omulala ate gw'alina eno gwe yali asalawo atambuze naye obulamu ekyembi ate oli akyamujjira mu birowoozo bye akola atya kuba oli takyamwagala naye ate alaba ebirowoozo bye tebivaamu so ayagala ku magezi akola atya kuba ayagala kutambuza bulamu n'ono omwami gwali naye si kyo mukyalo Olivia bwekiri naye oluusi nyinza obeerawo neŋŋamba kamuleke nomalawo nga wiiki ogenda olya nga kikulumiriza gwe weka esooka ennamba ye ngiina mu bwotwe buli bwe nkwata ku simu bwente namba gye nsooka okulowooza okunyiga yiye enamba yo yokka yalema okusiimuka mu mutwe gwange bwayitawo ebbanga nga simukubira mpulira nga kinnumiriza nomukubira ne bwakubira nga nina musingisi mutono nga sina ssente endala nga ze ninako okulya naŋŋamba sinnali enjala ennuma nzikwata bukwasi n'enzimusinga bannange mukyala Olivia yeetaaga buyambi omulabi wa Smile TV mukyala Olivia omwerabiddeko ate era omwewuliriddeko osobola okusindika information oba obubaka bwo okumuyamba mu kizibu kye kyalina mu mukwano eyo ebeera challenge tebeera problem kuba challenge esobola okuvaawo kisobola okuvaawo era mugenda kumuwa ku magezi atereere mu laavu ye eno empya gy'alimu n'oli okusobola okumwerabirira ddala ekyo mmanyi mujja kukikola genda ku Smile TV UG YouTube channel yaffe subscribinga omala okusubscribinga nyiga mukadde ojja kuba osobola okufuna yonna information gye tunabanga tutaddeyo teweerabira program minzaani y'omukwano mbeera Zainab Said buli lwa 6 okutuusaako programu eno mbaagala nnyo mbaagalira ddala teweerabira kusubscribinga weebale nnyo weebalire ddala